amanya babitava Nakitende. Soko bawe mwaka pera bayinzo gamba sirina Viola. Kuwa love naye tosimula. Kuba gwe tatabulamu kankuweka romance. Viola Kalomas. Saba mwaka omupya. Saba nange mbere mupya. Mukama gololo mukono gwo kuba obuyinza buli mu mikono gyo. Viola bitambula bitya? Bwe bitowe bityo. Tuyingidde mwaka 2021 tuli mwezi gwa 2. Esebo. Buza ku bannamasaka. Bannamasaka mwena bampuliriza ku Centenary FM. Mbagala nnyo bannange mwe bale kunjagala mwe bale kumpagira. Wadde music si mungi nnyo. Naye abafanzi banga bagala va Nakitende music ntadde mungi nnyo temugwa musuubi kintu kigenda kutereera. Okay. Covid yakuyisiza atya? Covid ali 50-50. Okay. Sigenda gavumenti ampisiza bulungi nnyo. Sigenda gavumenti ampisiza bubi kuba tetukyakola kituufu. Nebaza Katonda nti sinakaabako nti obansabe kino bansabe kiri. Nebaza Katonda nti asobodde otugabirira ne management yonna ebintu ebikwasaganya bulungi. So, okay. Twalina akayimba tusaba yakaseera. Tusaba yakaseera mu Covid yawo ne tuteekawo akayimba awo ka neighbor. Neighbor zali nyingi nyaho twakuba nyingi nnyo. Ezibabesa mu Covid. Ezibabesa mu Covid. Okay. Nakati tukyakubira ddala ennyimba tulina olimba olupya. Omwaka omukadde. Oba omwaka omupya. Essaala. Eringa essaala. Okay. Waliwo enteekateeka ya album empya anytime. Bannamasaka bagirindire we basumulya endongo oba? Already tulina album ya quarantine. Quarantine. Mwinimu ennyimba za quarantine zonna. Eza Covid. Eza Covid zonna album nembiriko ennyimba 12. Twagitadda. Okay. Then mukama nga tusoboseza ng'embeera eteredde. Nyina kuba nfunye album yange bagita teri yansimira. Okay, yesokera ddala. Ye tugenda okuta yokubiri kuba kati eri quarantine album tuba tugifulumisa. Yabadde bonus. Eno tugenda kutamulira mugenda hulira. Okay. Okay, omwaka 2020 tuli mu 2020. 2020. Byakutambira butya waviibwako Pastor Yiga. Kituufu. Wavamu wa Pastor Yiga oba kuba abantu abamu beewuunya nnyo ne bagamba Viola waliwo akayimba kamwakola ne Damali. Ne beewuunya nnyo gye wava oba? Pastor Yiga yanjigiriza okuyimba kuba nagenda wa Pastor Yiga. Nga nakava mu senior 6 yali 2014 nga nakamaliza okusoma wenti nengendayo munange nanjigiriza okuyimba mpola yanzuula kyenso okugamba ekitegeeza wali mu revival band. Yes. Okay. Bakuba ekikono oba? Ekikono navayo buvi kuba nali nokudda kusomero. Navayo kuba nayimbayo ndoze emyezi ng'ena. Then mami nankubya nangamba you have to go back to school nenkomawo. Okay. Awo nensoka nenkiwumulamu. Okay, 2020 bannamasaka obasuubiza ki? 2020 bannamasaka tusabe nnyo embeera etereere buli kimu kidde mu nteeko. Ngenda kuba nti album yange bagita teri yansimira. Tulinako ennyimba nga ki? Kuliko ennyimba nnyingi nnyo sigenda basonirako. Just bajja kuzeewulirira boka. It is a surprise. Okay. Yeah. Kenso ogamba bannamasaka mwena mwebale kunjagala mwebale kumpagira mwebale kumbeerawo mbasa mwongere okumpagira nga nze va Nakitende music mulungi nkyaleetera ddala abanike naawe webale nnyo webalire ddala Centenary FM banne mwebale nnyo kunjagala simanyi kiyinza bagamba. Okay, wayinza okubayo omwana ayagala okubeera nga Viola Nakitende? Ekisookera ddala kwesiga Katonda mu byonna bye tukola. Katonda yasalawo destination yaffe. Ngoyinza struggling naye nga destination y'omukama agamba si weewo. Okay. Obugumiikiriza n'okuwa abantu ekitiibwa. Kuba omuntu n'oba olina talent nga yabani nga sikuwadde ekitiibwa njaga sijja kuba nnyimba zaakyo tekirina mpisa. Tekiwa bantu ekitiibwa. So bawa abantu ekitiibwa. Okay. Mu bwetoowaze obwo ogenda okufunira ekinene.